Tawaniza kumkutu ogwa na Lubaale the divine. Nze ow'omwetala nalunkawala namirembe nsatuse okubanga tuba tusaako emisomo gyaffe gy'olunaku olwaleero. Always in the studio mbeeramu n'omusomesa waffe Nalunga na Lubaale. Hello. Tusinziira ku lusozi Mirembe ewaga Basese. Batumirako mwenna abeekuumira ku mukutu gwa divine. Abateekayo ebirowoozo eby'enjawulo, abateekayo ebibuuzo byammwe. Just know we appreciate you. Omulimu gwe mukola gw'amaanyi nnyo ddala. Era muno mwe abatuzaamu amaanyi okubanga tusomesa ne tubayeeyeza. Munnaffe omupya tukwaniriza ku mukutu guno mbeera ng'osubscribinga. Ekigalo ekyobanga okikonako ekitunudde waggulu osharinge ne munno atamanyi mukutu guno ate n'akadde mbeera nga okakonako. Okakonako ojja kubanga olaba ng'ofuna notification buli wetunaabanga tutaddeyo emisomo gyaffe. Twajja kusomesa bantu siwe kiri Nalunga. Bane tubeebaliza ddala bannaffe abatusapootinga mu ngeri zonna ez'enjawulo abatuwagira. Team WhatsApp mbatumirako mwenna ne bannaffe abali ebweru w'amawanga. Olunaku olwaleero mbadde njagala tutunuule mu nsonga butya Lubaale bw'atutendeka. Ekyo obadde okimanyi nti Lubaale atendeka? Abantu nno abamu balowooza nti Lubaale atendeka abo ababa bagenda okukola obusawo, okugeza n'akusindika mu ssabo erimu oba mu mbuga emu n'ogenda n'okola obutende, olwo nno abo kye bagamba nti muno yagenda kutendekebwa. Naye wali okirowoozezaako gwe munnaffe ali eyo nti naawe atagenda kukola busawo Lubaale akutendeka? Kale tuula kalira olabe butya Lubaale bw'atutendeka. Tweyanziza nnyo, tweyanzidde omulama guno. Munnaffe yabuuziza ekibuuzo ekyo. Oba ddala Lubaale atendeka abantu. Olwaleero twagala tukitakolinge kubanga Calling the question. Bigambo ennaku zino eby'oluzungu okozesa bikambwekambwe. Tugondezeemuko ku lulimi. Okay. Kyogamba mbatadde mu kwagumaya. Tuyongereyo Nalunga. Kakati Lubaale atendeka abantu mu mitendera egy'enjawulo. Si bokka abagenda okukola obusawo, abagenda okutuula mu mbuga nti bokka batendeka. Naye na buli muntu ssekinnoomu Lubaale amutendeka. Era twagadde tutunuulire ensonga zino. Twabagamba nti omulama gw'omukutu guno kubagondeza mu bulamu mwongere okutegeera bajajjaffe kiki kye batwagaza ddala. Kubanga kyekibuuzo ekinene kye tusigala twebuuza. Byonna mbikoze. Naye nsigala afuna ebintu bino. Abantu bano banjagaza ki? Banjagaza ki? Aba bayita abantu. Ebintu bino binjagaza ki? Kale katulabe ebintu ebirala kye bibeera bitwagaza ng'ogyeko okubanga teekawo ebibbo byaffe n'embuga. Lubaale ng'akutendeka Nalongo, gy'oli gwe ng'omuntu kijjanga ekizibu, ejjanga challenge all the time. Era ebizibu bino bisinga kutambulira mu mbeera zaffe ez'obuntu. Era buli muntu agenda mutendeka okusinziira ku mbeera ze, either z'aba akuliddemu oba ezo z'alowooza nti ze yazaalibwamu oba ze yatonderwamu. Like eryo b'osanga ng'agamba nti nze okuyomba nakuyonka ku mabeere. Nteekeddwa okuyomba kubanga nze nkiikirira abeewaffe bonna mu nsonga eyo. Nze yatwala omumwa gwa family. Olidde. So nze alina ebigambo bya family. Mu biseera nga Lubaale akizudde nti gwe alina ebigambo bya family. Agenda kutendeka okubeera ng'ebigambo ebyo obisengejja, tobijjaayo buli kiseera, era obikozeseza ddala awo awatuufu w'olina obikozeseza. Kuyomba fine. Yomba with an intention, abantu bategeere ekikuyombya era omanye nti kati bakitegedde okiveeko. Ntondo agenda kakasa nti ezazikkakkanya ne zikuggweramu ddala kasita amanya nti ekigenda okukulemesa obulamu mu nsi muno okukubeerera obwangu y'embeera eyo ekutambulirako. Ye agenda kuvaayo mu buli ngeri abenga akutendeka okubeera nga ogitambuliramu
fine olina entondo naye n'oyiga olina ozikozeseza newe tolina kukola ki kuzikozeseza. Simanyi waliwo abantu abatondowala n'alekawo n'ebibi. Oyinza omusanga ng'alina bano banneiba bamusumbuwanga buli ddakiika. Wagira ng'atondowala ng'agamaze alina ettaka kandi balekere. N'agenda ne walala n'atuukayo nabo ne baba nga bakola ekintu kyekimu nga bamusumbuwa. Era nabo n'akola ki n'afundikira obulamu bwe ng'atambula butambuzi bw'atyo ng'alina ensonga zino zaawa naye nga zifaanagana. Nagula eri ne bansumbuwa. Bano abantu nga bayingiranga mu ttaka lyange buli dakiika. Banneiba nga simanyi kyo kye banjagala. And the next thing nze nali saagala yomba n'abantu. Nali esonyiwa n'endibalekerawo. Exactly. N'ennyumba byonna biri awo nagiggala owulidde n'osanga ogadde ennyumba nga 3 nga oyeyongerayo bweyongezi just because totendekeddwa kukontrolinga nsonga eyo. Kale bw'otondowala njagadde tutunuulire mu bintu jajjaffe byakutendeka muyinza kubaamu ki kyasobola okwagala okukutendeka kubanga obutende bwa Lubaale butambulira nnyo naddala mu ssente, butambulira nnyo mu affairs. Control nsonga nkulu nnyo kubanga bw'amanya nti oyagala nnyo ssente agenda zikubuza, agenda zikuwa amala azibuze akulage nti ssente zino olina okuyiga ozikwata bwoti ne bwoti. Kati buli lwe weesanga mu mbeera nga gwe tosobola kubeera na ssente weebuuze kiki jjajjange kyakola ki kyaŋŋamba kubanga ojja kuteekawo ekibbo nga bakutegeezeza nti Lubaale wa kubanja ensawo. Ekibbo tekijja kumalira, ojja kuteekamu ensawo, ojja kutuuka ne ku ssente teekamu ensawo nga 3. Njagala ne bano abateekangamu ssente nga bwe bazigyamu baziwa bajjajja ate ne bazigyamu mangu nnyo. Jjajja nafunye eno ishu n'azigyamu ndaba ssente zaffe jjajja. Control eteekeddwa okubaawo. So mu ngeri eyo Lubaale ajja kwagala akutendeke asooka akubeezeewo nga toziina naye nga kyonna akikola kubanga ayagala akutendeke ssente bw'oteekeddwa ozikwata. Owulidde ssente naye topiki ndoza tujja gisomako yo nga yo naye nga mu budde buno twagala kulaba biki Lubaale byasobola okutendeka. Atendeka okumanya nti tulina okubeera nga tulina bwe tukwasaganya ebintu bino mu buli ngeri ne tuba nga tubikola ki tubimanaginga ffe ng'abantu. Mu bikulu ennyo bajjajjaffe kye batwagaza bwe bugumiikiriza. Abantu balina obugumiikiriza butono nnyo mu nsonga zonna. N'osanga oli nga ava ku kasonga katono nnyo bwe kati n'alekawo amaka ge olw'okuba nga tasobodde kugumiikiriza. N'osanga oli mu nsonga ntono nnyo aleseewo omulimu gwe olw'okuba nga tasobodde kugumiikiriza. Naye nga bw'owulira ensonga z'akuwa nga mutuufu olaba nti ye ng'omuntu ye yeetaaga okutendeka okubeera omugumiikiriza ng'obusonga bwawa busonga butono nnyo. Olumu baboosi batuyitirirako. Baboosi bakuyitirirako but you're earning from these people. Naate saagala bampitirireko nnyo. Anti kati ogenda kusiranya obulamu bwombo olw'okuba nga tosobola kugumiikiriza just this small thing. Buli kimu akitumanza nze gwasumbuwa ku mulimu this and this nanneesojja kano na kale. Naye nga wali olowoozezaako nti omuntu akwesojja ono ayagala oyiga obugumiikiriza. Ayagala oyiga obugumiikiriza. Naye ffe kyekintu kye ttafaayo buli mbeera lwebanga ekutuukiridde nga tonnakitunuuliranga kizibu sooka weebuuze kiki kye nnina okuyiga mu mbeera eno. Eyo ango kasita ogyateininga n'ogituukako ey'okuba ng'osobola okutunuulira on another angle kubanga ojja kusanga boosi ono ng'akubeerako nnyo naye ng'akutendeka kubanga ffe ng'Abalubaale tuzaalibwa nga tuli bakulembeze in nature. Tuzaalibwa nga tulina obuvunaanyizibwa. Ojja kwesanga nga gwe ozze okula nga gwe protectinga banno, toyagala ayiikiriza banne, toyagala ayitako nnyo ku banne, kwegamba nga olaga zino leadership skills ez'enjawulo mu bantu. Naye kati otuuse wano naawe boosi waakufuukidde akayinja mu ngatto owulira tosobola kigumiikiriza. Sooka weebuuze nze bameka abangumiikiriza. Okay.
omuntu ono akunyiiza buli kiseera. Akujjako. Gwe sooka otule weebuuze. Ogenda n'ova ewaka nga bakunyiizizza. N'olinnya takisi, mu takisi n'ofunamu abakola ki? Kondakita n'akunyiiza. Omugambye enviiramu wano ne bakwongera n'omuvuma. N'ovuma oyo. Okitegeera? N'ovuma driver. Obusirusiru. Obutategeera. Kye bava basiranidde mu takisi. Okitegeera? N'ova mu takisi n'olinnya booda. Owa booda n'akuwalabula naye n'omukola ki? N'omuvuma. Nga obwasaamirivu. Bavugisa kimama. Okitegeera? Musirusiru. Kati n'olyoka otuuka ku ofiisi nga ne boosi akoze eki? Akulinze. Kati hiya ono ye munene togenda muvuma. Akukooya lwaki oli leeti kyokka obadde olina byokwasaganya ewaka. Ate nga naye abimanyi. Owulidde. Naye nga kyonna ensi ekunoonyaamu obugumiikiriza. So at one point eriyo ebintu bye tulina okwetendeka n'omanya nti wano nno nina okubeera omugumiikiriza. Tulina n'embeera zino naalongeeza okugamba nti sisemba nakyo. Nga lwaki tosemba nakyo? Tebanyigira mu ttooke. Tebakunyigira mu ttooke lwaki? Gwani gwe batanyigira mu ttooke? Nze sijja baleka kunyigira mu ttooke. You know? So bino byonna bajajjaffe. Omusajja tanyigira mu ttooke. Kati ng'olwo ogenda kufuuka musajja. Togenda kufuuka musajja. Ono ye musajja eyakuwasa yajja wamwe n'akwanjula n'akkuba embaga n'akuteeka mu maka ge. Owulidde? And you're here ogamba ntakunyigira mu ki? Olwo ne kimuwa ebbeetu okunyigira mu ttooke. No. Tunuulira ensonga gy'akugamba. Think about it. Tokulembeza kyakugamba nti tonyigirwa mu ki? Mu ttooke. At one point you have to incline yourself n'okkakkana. N'ogamba nti bannange nzikakkanye kansooke mpuliriza ensonga eno gye baŋŋamba. Njiwe n'obudde njirowoozeeko. Owulidde ebintu ebimu bireke biyite. And Lubaale bw'aba akutendeka ekintu tekigenda kuvaawo okutuusa ng'omulaze nti okiyise nkiyise nkitegedde and now nkikola bulungi. Lubaale asobola okukuyigiriza okwefuga mu buli mbeera n'obanga gwe obeera nga buli w'otuuka ofunawo abakuyiikiriza ne weebuuza nze nabaaki. Nalongereza this issue nga oli musajja. Omukazi eyasooka wamugoba lwakuyomba mumwa. N'ofuna owokubiri ayina omumwa asinga n'oli eyagenda n'ojulirira eyagenda n'ogamba sijja mmuza let me try out owokusatu. Ate ng'ono bebi yagatta ogweyasooka n'ogwono nga tayombye ne bayomba ne baneiba n'abaleetera okubanga bamanya ekigenda mu maaso. And then you ask yourself, lwaki nze buli mukazi gwenfuna muyombi? Naye nga tebwetunuddeemu gwe ng'omuntu. Ensonga eziyombya bano nsonga ki? Lubaale kikyayagala njuge. Kubanga tebayinza kubanga abantu basatu ab'enjawulo bonna bakola ekintu kimu gy'okola ki? Gy'oli. Oteekeddwa okubanga gwe oliko ekizibu ekyo ky'otonna bakola ki? Kulaba nga kyekyo ky'olina okutereeza era nga bajjajjabo kye baagala okole ki? Otereeze. So bwe banga bugumiikiriza bwe bakwagaza okyeyigiriza. Mukazi ono n'ayomba n'akuvuma n'ayogera ebyawo and you walk away. N'otamukuba n'otamuddamu n'omwesonyiwa n'otambula n'ogenda. Newe totambula n'osigalawo ate awo oba okulaakulanya nnyo. Naye nga bameka abasobola okutunuulira ne weeyasa n'akutunuulira n'asirika n'abatika amazzi mu kamwa. Waliwo kye bayita spiritual growth. Spiritual growth y'embeera ey'okuba nti ebyo byonna obyetendeka n'otuuka ku level ey'okuba nti obiyiseemu. Ne bwe bakugamba nti omulaba oyo bamuyita kayombera ng'ogenda gwe kumuwasa obeere naye ayombe and everyone will go like yamuloga. No, nga teyakuloga naye nga gwe wakula n'osalawo n'ogamba nti I have issues and none issues. Omukazi ono yadde ayomba naye mukazi omu gwe siwulirangako kigambo mbu yayenze nti baba bamulabye apepeya n'omusajja nti waliwo essimu ezimukubirwa zesitegeera n'omanya nti kati kiriko okigumiikirize kasita ayinawo ebirungi byakola ki? Olwo bajjajjaabo bakutendesa okugumiikiriza. Exactly. Owulidde. N'omanya nti if I have money I have it, if I don't have money I don't have it. I will be patient and wait for my time. Bwefuna ssente ngenda zikozesa bulungi
bwe ziba teziriiwo era nja kusigalawo nennalonga eri abantu nga bataba na ssente alwala kulala kwokka bakiyita kutabuka ng'atabuka zivaako zigattira ddala koodi n'obanga omuntu asobola n'okinotisinga nti leero tolinaamu mutwalo n'okukogga bakogga n'okogga naye nga ensonga yonna eva lwakuba nti tosobola kufuga ekyo ate mu byonna ng'oyagala okuyita mu bulamu buno obulungi ng'oli mu lubaale tolaganga mpewozo ky'osinga okwagala kubanga zigenda kyesibako bakikozesa against you. Exactly. Bakikozesa against you bw'obalaga nti nze bannaaye ku baana bange ntabuka I'm willing to do whatever it takes. bagenda kukutabulira abaana bwe kiba kitegeeza butava ku kitanda Ojja kubeera ng'eyo. ojja kubeera ng'eyo nga every time ku kitanda ze bannange abaana mbaliisa bulungi mbalabirira bulungi naye abaana tebava ku kitanda just because gwe walaga nti kwekyo okola ki Ate njagala abaami bano abagamba nze ku mukyalo oyo ze bajjajja byonna mubikole naye omukyala ye bambi temutunulayo kaakati awo ne balyoka badda mu mukyalo ono yennyini ne basumba oyo naaba nga teyeewummuza Exactly. n'osula nga gwakwewanise okitegeera togenda muleka omwagala kufa naye nga kyakukola akutabula akufuukidde akayinja mu ngatto so bajjajjaffe ekituufu kiri nti bo babujja tebaagala kumanya nti eriyo kino ekintu ekimu bukyakabi okyagala nnyo basinga. that is a wrong thing to do eri omulubaale eyo gye bayita rongotaani. exactly naye nga lubaale atutendeka ebintu bingi atutendeka okusanyuka era bwakizuula nti gwe mubulamu bwo wasalawo teri kikuwa ssanyu olina kino ekimu kimu bwe kiti kiwasalawo n'ogamba nze njagala akawunti yange ebale obukadde 5 n'obanga buli kasente kofuna oteeka kwaka n'otukana okuba nga gwe tosobola kwesanyusa n'olyayoko ku mmere etegeerekeka wakwata kigambo saving then buli lwofunayo ku ssente n'ogula kiro 10 ey'akawunga n'ebijanjaalo n'amanda ne buto ya n'obagulirayokko n'omuceere bakyosengamu n'osibirira ekikomando naye nga byonna obikola gwokola ki no that is not about life bajjajjaffe baali bantu b'abantu era bamanyi nti omuntu abeerawo ng'asanyuka kubanga at the end of the day kikyogenda okubala ku bulamu buno ensi kyekyewunyisa nti abantu wobitunulamu tetulina bingi bye tugibalako kati otandika okuloota bino ebirooto wammanga nga buli lwoteekawo omutwe oloota bijjulo buli lwoteekawo omutwe oloota bijjulo n'otukane ku ekisente egamba naalongo eriyo olubaale nga yewa bijjulo kubanga nze buli lwe neebaka ndoota bijjulo mba naakakola kino nendoota kino mba naakakola kino nga nti alabye gwe okwegulira kanyama lutalo kakozesa ebijjulo osale ku mbuzi ya kubanga lubaalewo lubaale muntu lubaale alya ekiraba bino ebijjulo bye tukola naye abibeerako naye kati gw'oddidde wakaawo ofuddewo komera abantu obaliisa mmere neyakitabaazi full time naye nga terubaale akola ssente mbw'obaliisa nsanyusa ataggwa waka nti nsanyusa okay so ye kyajja okukola ajja kusooka aweera ensanyusa ewaka aweerewo n'ebijanjaalo kubanga akimanyi ssente azikola ezisobola okugula ebisigadde owulidde kati akuyigirize nti bannange abantu balyako ne ku nnyama onooba nti abantu bagendako out ne balambula ebizinga okitegeera ne basanyukamu ne bannaabwe lubaale ne bamuwa obudde owulidde naye nosanga omuntu ono nga ye babayita bawakawolike nga yalwala okukola ku ofiisi yasinga okufuna ssente za overtime anti tava mu ofiisi n'akola day 1 day 2 weekends ali mu ofiisi nedda lubaale akoowa atuuka esanagana njagala kuwummulako n'oba nga olina okumuwa a day off ate nze kinnoma ku bantu bano nti you save up all this money n'ogamba nti nze mbona obudde bwe ndowooleza nti kati wano nja kuba ndya ennyama ndye ku bintu bye bayita ebitafutafu kati ne wabaawo bano abeeyita abasawo
ne bakurekomendingira ennyama giveeko enkoko tokombako va ku bisiike sukaali mwewale bijuyisi nga biwomerera byesonyiwe biyoyo osooka omuzibu nemwe akabiya nga kawoomera abantu ne kasinga akanyama kati gwe olina time we wapulaningira mbu nja kubiriira wano etuuse abasawo babikugjeeko bagambye tosobola kubirya kubanga mu budde wali olina obbiriira wadda mukola ki mukwegala banja naye mwana wati ofa kino ensi sente ziri ezizo so Lubaale agenda kuteeka mu mbeera eno you save this money ajja kulosa ebijjulo jaggaana obbikola intentionally ye tajja kukoowa naawe ajja kukuleetera ekizibu ekigenda okutwala ssente ezo zonna ofundikire ng'ebijjulo tewabikola ate nga ne ssente zikoze eki zigenze so happiness byebimu Lubaale byabeera concerned about find time be happy bano abantu ababeera wano nga always bo bakiyita bata nanyikira kunyiikaala gwe abantu ne wabeerawo kino kye bayita ekireeta essanyu ekidongo gwe eva obeeraawo newekubagiza kakati ebiseera ebisinga giba mizimu nga girina issues zaagyo ate naawe n'ogipromotinga n'ogiyambako okutuukiriza emikolo gyagyo naye nga ate twasomako ku mizimu gino ne tugamba nti emizimu giva mu nsi eri ey'emagombe ensi eyo energy esingayo obungi eri negative eri ffe abalamu nga bwe bagamba nti omufu taba munno essanja libabula endagala so toteekeddwa kukkiriza mizimu kukusalako kuteeka mu mbeera gyo gye gikola ki gye girimu at least noonyereza omanye why am I like this but some people don't care they just adopt to that and they find their lives very miserable someone they go like nze bye sibikola timunaye gwo happening otya nze mbeererawo bwentyo gwe ng'oliawo tolina kikukyamula banaye please get chamucated obulamu buno bunyuma ng'olina ekikukola ki ekikukyamula and one of them is associating ebintu ebimu Lubaale byatuyigiriza bwe bumu Lubaale ayagala nnyo nga tuli bumu as a human race kati Lubaale mutunuulire nti abeera wa kika ayagala nnyo ebika bino nga biri wamu ayagala nnyo nga tusobola okubeera nga tuli ne